Elon Musk final amazena addamu message y'omukulembeze waffe omukulu Bobi Wine nga yakavaayo n'ayogera oba n'ateeka ekiwandiiko ku mukutu ogwa X nga ali mu kurequestinga omu ku basajja ab'ettabbu mu bya tekinologiya nga intaneti gye tukozesa omulinga Starlink nga omusajja Elon Musk nga y'omu abikwasaganya y'ensonga lwaki nti nno ofuna munanga ate intaneti wano e Uganda. Kaakati nno wabadde omunanga ate obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo nti mu biseera eby'okulonda nti intaneti egenda kuggyibwako. Bobi Wine n'avaayo nga ali mu kurequestinga omwami oyo Elon Musk. So byengenda okubeera nga nkutuusaako kosaate n'omuyimbi munanga ate King Saha avuddeyo munanga ate n'akakasa bannange byabadde akakasa esayidi eno. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yogi, wabula kansoke nkutegeeze nti sooka olaikinge kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba, wabula nga bwe nkutandisizza sigenda kubeera nga ndwawo. Omwami ono Elon Musk nannyini Starlink nkugambye nti nno y'ensonga lwaki nti ofuna munanga ate intaneti wano. Kaakati nno Bobi Wine nga yakamala okuvaayo, wabula wali bibadde bitambula nti Elon Musk mbunga bw'abadde azzeemu munanga ate wali omwami Bobi Wine ku kiwandiiko kye yatadde ku mukutu ogwa X. Yes, congratulations banankyukakyuka, tuli ba mukisa nti Elon Musk final amazena addamu message y'omukulembeze waffe n'agamba nti is watching. Abasajja si basiru okuvaayo okube kampani ye wakuba oyagala okutta abantu, okusiba abantu, okukuba abantu n'okola ebintu byonna byonna ebitajja mu bantu bitakola makulu. Bo babiraba era ayanukudde n'agamba it is watching. So bagenda baba tuconnectinga direct ku satellite abo banaye abali ku border za Kenya, ku border za Congo, za Sudani, tujja kubeerawo nga tulinza information yonna yonna gye muteekayo ku TikTok genda baba tukola ki tugitambuza. So mulina obeera n'owangu muteera anaaba ne Starlink, anaaba n'amagezi gonna abalina satellite phones, fe tugenda baba weetuli mutuwe information. For us, we shall post this information. Ati tulina kitutidde. If abatali ku ground tujaba tubayambo tambuza information esigalayo ne banajjako internet yaabwe fe biba tebitukwatako ku information gye tunaaba tufunye munaye nga kimanyi era kituzizaamu essanyu. Congratulations nti Elon Musk agambye agenda bba is watching. Kiba kitegeeza mu ngeri yonna eno America ebeera abaki ekigenda mu maaso waba kugambye bwati. So congratulations to everyone. Just tusabe busabe nti agenda bba tuwa procedures tulabe butya bwe tuyinza otappinga ku satellite naye nga tweyanziza nnyo Elon Musk. Byebyo munnange naye nga ddala kituufu oba nedda bannange. Tukyayongera munnange ate okunoonyereza naye nga byonna byambu. Jjukira nti nno akatambi kano kabadde kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Wabula kyenjagala okutegeeza nti UCC evuddeyo mu butongole n'egamba nti nno tennavaayo kugamba nti negenda kuggyako intaneti, wabula ejja kubeera ng'evaayo nga etegeeza in case singa kinaaba kizzeewo, naye ng'essaawa zino intaneti kweri. Suubira nti nno ne mu kulonda eyinza okubeerako munnange. So byonna ebinansingawo tujja kubeera nga tukuwa update yonna. Kankwongereyoko ku muyimbi munanga ate King Saha avuddeyo abadde munanga ate n'ebyakakasa wano. Ssebo ye agamba nti wamala okulonda agenda kusigalawo nti nno akuume akalulu. Bannange yonna gye biggweredde sigenda kubeera nga njogera bingi, kansuke nkuwekoko ku vidiyo ya King Saha. Sina ubunanyizibwa kukiyankezeza ngane ku mulimu saabe kutonja kunywa nakuuma kalulu kange tekiriyo sinakuwoninga nti sijja kukola fujjo. Lwaki gwe oyagala kunziba? Lwaki gwe weeraliikiridde? Ndika ntuule nkuuma kalulu kange. Oba togenda kunziba nga ne mu birowoozo zikiriimu ki ekikuteeka ku puleesha?
Mr. Byabakama tubuulira amazima kye kikuza ku pressure oba toyinamu mbeera gy'osuubira nti ogenda kubibaako byozannya. Nze mbadde nsuubira tusibire obuguwa nti mukome wano. Abantu tulina bakubiriza kuuma mirembe. N'abasirikale baffe musimbawo nti bakuuma mubasasula kitono. Tumanye tubasanga ng'emirimu giwedde nga mazima bataawa ne tubookyayo. So temukitwala nti be muleeta tetugenda kukwatagana nabo, tugenda kukwatagana ne be mugenda oleeta okakuuma. Tubalenge ekyemisana tukiridde ffenna olweggulo tebayinza tuvaamu. Banaye mukole omukwano ne babo be baleeta okuuma akalulu nabo baavu bannaffe. Tekuli agenda parking Land Cruiser. Ensonga yeeyo. Ensonga Kyagulanyi. Kyagulanyi. Ensonga manya Kyagulanyi. Ensonga Kyagulanyi. Ne bannaye twafunye ggwe Byabakama twamaze. Genda balangirira mugende mulonde. Ate temuvaawo. Oba tale senta yo ogenda giteekawa bannange. Nze wange nno analeeta ezo embwa zaabwe nti agenda kumaliza embwa tugiridde omutomo. Ye muyimbi munnange ate King Saha. Akatambi kano nako kabadde kakutte munnange ate etabbu wali ku mukutu ogwa TikTok. Nga wekiri nti no wano gwe kati tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna biturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna.